kano kabategeevu bokka nga koledde abali mu mukwano #obudde buli kintu kibeerako obudde bwakyo. Ogenda n'obeera ng'oli mu laavu n'omwagalwawo n'ogenda n'okizuula nti waliwo gwe yerigomba naye waliwo amwagala, waliwo amukola ki, kisinziira mu bulimi ki lw'okozesezza, waliwo amulya, waliwo amwendako, waliwo akola ki. Ogenda okunoonyereza bw'abanga mukyala ng'omusajja amulika amulya mu kubiwa jimu. Musajja watu nawe n'oduma n'ogamba oba omukazi ayagala ba jimu. Nawe n'odduka n'oyingira jimu. Muganda wange ogenda kufiira bwere. Nachali wange yagenze n'akizuula nti mukyala we waliwo omusajja mukubi wa jimu ya mudatinga kera bayirigomba naye babeerya. Kyeyakoze nga naye ayingira jimu. Bwe yayingidde jimu bayinsokita nga bwe bamanyi akozesa kano imuka stand up fukamira kola boti. Omusajja yagenze okuva mu jimu nga bamuteekako drip. Yagenze okuva mu jimu nga bamuteekako drip. #obudde tulera fa Bastion Properties abagamba nti osobola okufuna politika kadde kamu n'ekitundu ku bukadde 6 n'obukadde 5. Jangu mu kabox kange tujja kubanga twongera okwera mpozi nga ate twogera ku nsonga ya poloti eyo. Kakati tukize tugaane. Oli mukuba jimu nenga gwe mu butoobo ne family yammwe tewaliwo yadde yali avuddeyo nti asitule ejjinja erya kota erya minzaani ndi alisitule muno ne muno asome ejjinja erya minzaani oba hafu oba kilo. Otandise jimu ku myaka 3, ku myaka 4, ku myaka 5. Olwokuba omukyala wo olaba waliwo yabadde kanyama amuliko ogandoza agalaba jimu oba ntegedde. Ekintu kireke fuka round about. Tuula olinde mukyala wo bwakomawe waka ajja kudda. Akaseera kajja kutuuka wa jimu agweko. Ekintu kiwe bwibudde. Ebintu biggwako. Abagenze kugezesa alabe bana abasajja ba jimu beeyisa batya. Ne bwabanga mutwalidde ddala. Ng'omuleka ng'agenda ng'onoonya omulala. Naye okutusomo ogera kutuka omugongo mbokuba jimu. Nakanyama akulume okuba jimu. Bakwetaaga ku mulimu ogama ndi waka. Omusajja yena namubuuza kiki kyobadde. Nagenze mu jimu. Ne mubuuza jimu obadde ono naye wali okube ku jimu munedda. Sigenda nga yokko. Nakizudde mama gundi. Alina ekisajja kya jimu kya datinga. Mugamba kakati buzibu ki obuli mu ekyo? Jimu ye solution? Nedda. Jimu si ye solution. Kiri ku side zombi n'abakyala. Ogenda kizuula nga side chiki wabbaawo alina ebbina likomeeri. Ebbina lye liri ku nakyo teyakola likole. Olw'okuba gwe olina akabina kalinga ekikonde bwe kiti. Ogenda yingira ebikampuni ebigaba tugejjesa amabina. Nze nalabye abakazi ababagejjesa obubina obwo bukole. System gye bayitamu boy. Ng'omukazi ku bbina limu bweriti. Dirimu empiso nga 10 ze bafumitamu. Bane balikwata ne balinyiga bati. Ne bayisaamu olukato luti. Ne bamane bakwata edda ne balinyiga ne bayisaamu olukato. Ne gabera ng'olina okubeerawo ng'ebbina lirimu empiso nga 10 okumala essaawa nga nnamba. Kyokka bamufumita n'agera ne weebuuza afaaki. Awo wonna ayagala kompiitinge ne mujja we. Afa bbina ddene. Ekiseera gyena kutuuka eri ebbina lyo livunde ng'eryamujjawo likyali ku muzuuli. Sigala n'akabiina kako ekikonde. Uyakuteera mu makaawo nga kaayagala. Omusajja tannagambako nti genda. Akyakuleseewo era agendako ewooli w'ebbina eddene n'amala n'akomawo ewaakako akabiina akalinga ekikonde. Okitegedde? #obudde. Gwe kiwa buwibudde. Ebbina eddene alyandikoowa akomewe waka. Ekintu ekisimala kibalumya nnyo omutwe. Oli agenze nti muleka agende waba wakudda anadda watadde ng'agendayo ng'ayitirayo nga mulongoose. Nino ddaawo n'olaba omukazi ng'ali ku bbeera alipika. Nze nalaba enfumita gye bafumitamu amakundi.
no sango oli omukutte nnyinde no bagisika bagitekemu kapini n'alekaana awo na afa kubeera nga asanyusa musajja kubanga yafunyeeyo oba yategedde nti mujjawe alina ebbina ddene, mujjawe alina pini mu nnyindo, mujjawe alina pini ku lulimi, mujjawe alina pini mu kkundi. Ojja kufunira birwadde bya bwereere. Sigala ku butonde bwo Katonda bwe yakuwa, sigala ku butonde bwo omusajja oyo yakusangirako oba ontegedde bwe yakusangirako, otherwise ogenda kufuna ebirwadde ofe omusajja omulekere omujjawo oba ontegeera. Naawe ayingira jimu nga mu butoobo mu buvubuka bwo tositulangako wadde ejjinja lya minzaani erya koota. Ogenze mu jimu bakutaddeko kilo 10 eno neno kilo 10 neyo bakuwadde eno 5 neno 5 oli mukukuba ogenda kufiira bwereere ofe omusajja atwale omukyala wo. Omusajja akuba jimu mulekere jimu ye naawe sigasa olubiri lwo. Omukazi bw'anaabanga wa jimu amututte ojja kufuna omulala, bw'anaabanga wa jimu tamusobola era ajja kudda ewuwo kuba buli musajja alina embeera ze nti oluusi tugumira nnyo ebizibu by'abantu bingi. Owa jimu ojja kwesanga nga tasobola kugumira bizibu by'ono era ajja muleka mugamba manyi tukikome wano, genda ewammwe ddayo. Okitegedde genda ewammwe ddayo. Naye nze omusajja yamazemu nnyo amaanyi. Wiiki namba agimaze ku kitanda ali ku drip nakanyama amuluma. Negoze nyine jimu ey'obukulu. Jimu y'obukulu ogimanyi. Jukira ogikuba olina n'ekibuli kiri njagala nange mulage ogamba n'enswakita naye okubuuza n'okubuuza naye nafuna akanyama nga akajonirembo. Goba ejonirembo ennyama agizimbidde emyaka emeka. Weegeza ku jonirembo ne kumbe oli kwoli gwe walabye omusajja yagala mukyalawo gwoliko ogamba omugeragala ne jonirembo naye nafuna akanyama nga akajonirembo. Oba ntegeera kiwe buyudde ndage ebintu bya Uganda bikusesa bino ebintu byalawo. So namwe abakyala mubeere nga muli bwe mutyo. Oli bw'abanga alina ebbina nga ddene ndireki, bw'aba alina ebbeere ddene ng'erya koni nalugwa nga tutulifumita bufumisiriti direke yamanyi kyaliriisa. Nojja kuddaawo nange njagala mbeere nga koni bajja kufumita ebiso. Nze sikulima nalabye system abawala gye bayitamu okukola ebintu ebyo. Mabeere mabina abasajja bajja beekoze ebitakoleka. #obudde Sichom Properties ploti ya kadde kamu n'ekitundu sasulako ekitundu yo materials tandika okuzimba. Bukadde mukaaga sasulako ekitundu yo materials tandika okuzimba. Tuli ku estate empya eryawe ekyabakadde kuva meters 5 kuva ku kkubo weziri wobero utandikira mpozi ate. Anyway, sigera kwera mpozi ate nga nsukwa neno nze sula Ssenyonga #obudde mubere bulungi mweraba.